ITV. Era katwegattako tuli mu pulogulaamu yaffe olugendo era ng'agiweereza Lady Shabira. Pulogulaamu yaffe tulabiramu ebizibu by'abantu eby'enjawulo ne tusobola okubawa ekyo kye beetaaga, amagezi oba obuyambi. Neebaza abaatuyamba wiiki ewedde kuba twalinawo olugendo lwa mwana muwala Nakimera Flavia ne George balina obutakkaanya era kati buli kimu kyatereera. Ku lwammwe aba ITV ne iRadio mbeebaza okuba nga mwafaayo kinene nnyo okulabika nga tuyamba abantu bano. Olugendo lwaffe olwaleero lwa mwana muwala Nakayingo Mariam. Agamba nti Lady Shabira weebale kutuweereza. Amannya gange nze Nakayingo Mariam. Nga mbeera ku munaana. Lady Shabira ndina obuzibu bwe buno. Nakula n'omukyala gwe mmanyi nti ye maama wange anzaalira ddala. Naye omukyala ono ne taata wange beegatta. Agamba nti nakula ne maama wange gwe nali mmanyi nti yanzaalira ddala. Naye omukyala ono ne taata wange beegatta mbu bambuulire maama wange omutuufu. Naye ekikwasa ennaku, obusungu ssaako n'obukyayi. Omukyala gwe bagamba nti maama wange nti era olunaku lwe yanzaala taata yamunzijako era n'andeeta ew'omukyala ono. Taata wange n'andeeta ew'omukyala ono okutuusa nga nkuze. Ate omukazi ye gwe bagamba nti yanzaalira ddala, mutabani we gwe nali nafumbirwa. Ye mukazi eyampisa obubi ddala. Ye mukazi ataatyanga kisenge kya mutabani we newankubadde mutabani we yalinanga omukyala era nga yenze, ng'atuuka mu kisenge n'aggyako amasuuka, n'aggyayo kateni zonna ez'omu madinisa n'ez'omu mulyango n'azitwala ng'ewuwe n'azooza. Ye mukazi eyaleeteranga mutabani we emmere awaka naye ng'akimanyi nti mutabani we mufumbo era ayina omukyala nze. Gw'olaba oyo yampisiza ddala bubi. Mazima yanvumanga, yalabanga ekintu ekiri awo ekitalina magezi. Yampisizanga ddala bubi, yanvumanga era nga yagamba nti tanjagaliza mutabani we. Omukyala oyo yalabanga alina okunzija ku mutabani we gwe yali ayagala ennyo ate ng'akimanyi nti nange nali mwagala nnyo ate nga ne mutabani we yali anjagala. Olw'okubanga ye teyatwagaliza bufumbo bwaffe era nze n'omwami wange twasalawo ne twawukana. Ekisinga okunnuma omukyala eyampisiza ddala obubi ate essaawa eno yaŋŋamba nti musonyiwe mbu ye maama wange owaddala. Ye maama wange owaddala ddala. Amazima mpulirira nga ddala ne bwe muyita maama obulamu bwange bugwa busirira bunzigwako. Mpulira nga okumuyita maama kye kintu kye mpulira nga walayi saagala. Bw'aba teyasobola kufaayo okulaba nti omwana gwe yazaala yamulekawo essaawa eno nga nkuze ate baŋŋambe nti ye maama wange anzaalira ddala nga n'okunnoonyako mu butuufu tannoonyezaako ku bbanga limaze nga nkyali mpaka ku ssaawa zino eno omuntu w'otuukirwa okufumbirwa. Ssaawa zino aŋŋamba nti ye maama wange ng'ate mu byayita byange yakyasinze okuba omuntu omubi gwe nnina, mulabe wange akyasinze. Wano wensabira abawuliriza ba iRadio n'abalabi ba ITV mumpe ku magezi naye mpulira nga nsobeddwa. Lady Shabira n'asanyuka nnyo ng'otuusizza olugendo lwange eri abawuliriza ba iRadio n'abalabi ba ITV. Sigadde nze Nakayingo Mariam. Abawuliriza baffe aba iRadio, olwo lwe lubadde olugendo lwa mwana muwala Nakayingo Mariam. Asaba kumuwa ku magezi. Mazima ddala eyo y'embeera gy'ayiseemu era kati kyensuubira nti feelings z'ayitamu essaawa eno si nnungi n'akamu. Asaba muwe ku magezi naye tugenda kuyita ku namba zaffe zino ez'essimu. Enamba yaffe ya Airtel eri 0756 395633
Njiddamu eri 0756 395633. Ate namba yaffe ya MTN eri 074 92 18 n'esembyayo 0. Njiddamu eri 074 92 18 n'esembyayo 0. This is ITV Uganda.